olukungaana luno lwa independence night wawulira ekigambo independence owuliranga independence y'eggwanga kati abantu abasinga bw'otegera independence y'eggwanga nti wafuna ameefuga nga Uganda twafuna ameefuga so eggwanga ameefuga gaalyo gava ku bantu kisobola okubeera mu buwandiike nti muli independent naye mu bantu emubanga mukyali n'ebintu bye munoonya nga n'eggwanga likyabinoonya ewalala muba temunnafuna really independence gyetuyita true independence mulina kukipapula so waliyo ejjoogo lya sitaani nga still walokoka wakkiriza Katonda n'olokoka sitaani n'ayagala erajje kubanga ye tagenda lekerawo paka nga tuzzeeyo mu ggulu paka nga Kristo akomyewo kati sitaani najja agambye wadde walokoka nsobola okukwatira ku baana bo wadde walokoka ngenda kulemesa amakaago omuntu n'alokoka sitaani n'amwambaza ekintu nga karakita ye terifumba naye ng'olokoka n'ogamba nange nze ndi mulokole nakeera n'enzikiriza n'embatizibwa biki byonna byonna naye sitaani n'afuna waakunyigira abantu bwe tunuulira Shadrach, Mesach, Abednego tebabasuula mu muliro kubanga tebalina Katonda baali bamwagalwa nga baweereza ba Mukama mu kumusinza sitaani asigala agamba naye lwaki era tosobola kubeera n'obulamu bwonna bwonna gwe onoobeera omusanyufu buli kimu kyonna Mukama akuwadde amaka akuwadde amaka omwami akuwadde ennyumba akuwadde emmotoka akuwadde waliwo oluusi wenda bapasita nakimulwalwe namugamba Mukama ye tayogera asigemukko kali akamotoka akuwadde business oli happily married nagaa naye abaana bo basoma abaana bo bakuwulira abaana bo bakwagala buli kimu kirungi Who are you? Wadde oli mwana wa Katonda your faith is going to be tested. Yes. Okukkiriza kwo sitaani ayagala alabe nga bwe tulaba story ya Yobu addala osinza Mukama wekwatako wano n'osigala ng'onywera kati osobola okuba nga oli mulokole ng'oyita mu muliro tekikulowoozesanga nti gwe Katonda yakukyawa. Kyekimu ekikulaga nti oli mwana we era sitaani omukwasa obujja awulira bubi naye ayagala omwegaaneko. Nze nzikiriza nga nze nti waliyo abantu abatalina bizibu nga si balokole ng'omulokole alina ebizibu nga sitaani lwaki akuleka nga tolina kizibu tayagala onoonye Mukama. Omanye ebizibu bino bituzza nnyo mu maaso ga kitaffe alinga okomawo wa taata naye atalina bizibu agamba sha kati Katonda mwetaaza ki kiki esitalina obulamu mbuyina ebintu abimpadde abaana bampadde sente azimpadde abalokole bansinga ki naye nga sitaani akikoze akigenderedde akuleka oleke kunoonya Mukama kati onaamunoonya ate akunyigiriza omwegaane kubanga sitaani talina goolu ye nga ya muntu genda mu ggulu. Mayimu kino ky'ogamba eriyo abantu nga bali well off naye nga sitaani agikoze nga ababissa amaaso kalina katambaala obutanoonya Mukama tayagala olokoke kubanga abantu abasinga balowooza tulokoka bizibu tabalaga kiri nti waliyo ekibi ekyaddamu ekyo takibalaga agamba nedda gwe bayita omwenzi ng'oli mugagga atali mwenzi nga mwavu asaba n'asiiba talina kyalina talina mmere gwe atasaba n'atasiiba ng'obirina olwagamba tosaba tosiiba teweetaaga Katonda akulaga tomwetaaga kati bino bye tuyita ate ng'ebizibu bina we bitukuumira maaso ga kitaffe sitaani yalowooza atukuba nitakimanyi atudrawinga closer to God kubanga ye source yaffe wandibadde nga togenda mu church nekikunyiga noga kangende negayire Mukama Katonda wange kati nobeera ng'ogenda kudda ewuwe ono atalina kizibu n'abeera eyo n'atambula bibye era ojja kusanga ng'osanga ng'omugagga alina programu za church Katonda amufiitinga mu programu ze oba okitegeera nti programu yange ey'olunaku eri ki naye kyaki nga ngenda kuba bize njagenda next time mu church. In other words Katonda we amunoonya mu free time lwendi free ngenda mu church
banange Sunday omanyi musumba mbeera bize Katonda amufissizaawo bufisiza akadde ekyo kyekituufu obudde bwe bwonna si bwa Mukama amufissizaawo ffe Katonda engeri gy'atwagala ennyo aleka Sitaani ye Sitaani nalowooza awangula akunyiga kumbe buli gy'oyongera okubeera closer to him naye gy'abeera closer to you.